okubeera n'omulwadde alina obulwadde bw'omutwe si kyangu, naye wano ensobi abantu bebakola nga balina abalwadde abalina obuzibu ku mutwe. So kati mu vidiyo no ngenda kubasomesa ensobi abantu gye bakola nga balina abalwadde ab'omutwe. Ensobi esooka nti abantu bangi balimba abalwadde abalina obuzibu ku mutwe. Osanga oli agamba ngenda kukola ki, ngenda kukuweereza ssente, ngenda kukugulira emmere, ngenda kukuyamba, ngenda kulabirira abaana bo. So ebyo ebintu kasita otandika okulimba omulwadde w'omutwe nti kiwaseninga situation oba kimujjako waaya n'atandika okubeera munyiivu nnyo. Waliwo olumu omukyala yalimba omulwadde wange nga ndi naye. So ono omukyala yamugamba nti nja kugulira soda wiiki ejja. Okay, wiiki ejja n'akola ki? Omulwadde n'akola ki? N'akomawo. So omulwadde wakomawo n'agamba musawo kansala ngulirayo soda. N'agamba nja kugulira wiiki eddako. So omulwadde yamugamba nti gwe oli mukyala mulimba. Era nange naseka kubanga nali manyi oyo omukyala yali mulimba. So omulwadde yayogera amatuufu n'amugamba mu maaso g'abantu mbu oli mulimba. So tekigamba nti abalwadde babulwadde bw'omutwe tobalimba. Kati ono omulwadde nange nambuuza ati dokita ngulirayo soda, ne mugamba nze sirina ssente. Okay, gwe omulwadde olina okukola ki? Okungulira ssente. N'agamba okay, dokita nja kugulira ku lunaku olulala nga nkoze ki? Nga nkomyewo. So abalwadde baffe temubalimba kubanga omulimba okumukolera ekintu n'olema okumukolera then kimujjako ki? Ezo waaya n'atabukira ddala. Okay? Then ekizibu ekintu ekyokubiri nti okulema okubawuliriza, not listening to them. Nti abalwadde b'omutwe baagala abantu abasobola okubawuliriza. Okay? Ayinza okugamba ebintu eby'ekisiru naye ayagala omuwa amatu omuwuliriza kyakola ki? Kyagamba. Oli asobola okugamba nze ndi president wa Uganda. Okay? Olaba omufubuka nga yayogera. Okay? Nga gwe omuntu togenda kumugamba nti gwe sitoli president wa Uganda. Ojja kumuwuliriza. Okay, president ogamba ki? Era waka muli mutya? Okay? Nze ndi pope w'ensi yonna. Okay? Togenda kuyomba naye. So ogenda kumuwuliriza byayogera. Bw'omuwuliriza naye asobola okuwa amatu n'okola ki? N'akuwuliriza. So abalwadde abalina obuzibu ku mutwe nti baagala abantu abakola ki? Okubawuliriza. Then ekintu ekyokusatu nti abantu abasinga nti balowooza nti bano abalwadde tebakola ki? Tebategeera. Abalwadde b'obulwadde bw'omutwe nti nze nkugamba nga omusawo nti waliyo abalwadde abategeera okunsingako. Osanga oli ng'amanyi eddagala, amanyi obuzibu bw'eddagala eryo buleeta, engeri y'okulyogeramu mu luzungu nange omusawo nsitwagolinga engeri y'okumentioninga eyo okuyogeramu eryo eddagala ki? Mu luzungu. So tetubeerawo ne tugamba ono omulwadde w'omutwe tategeera. Bategeera era okusingako ffe abalala. N'abalala basoma ne bafuna degree, ne bafuna masters, ne bafuna ne PhD. So temubeerawo nti n'ogamba nti oyo omuntu takola ki? Oba tategeera. Abalwadde baba bategeera naye nti babeera nga waliwo ababeera n'endowooza nnyingi, boogera ebintu ebitakwatagana naye nga bye boogera bituufu. Okay? So obanga oli mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala. Katugende mu maaso. N'ekirala nti ekyokuna nti toyomba n'abalwadde bwa mutwe nti bw'ogezaako okuyomba n'omulwadde alina obuzibu ku bwongo nti kigenda kukola ki? Kigenda kweyongera. Kambeere oyinza okubeera oli maama, oli taata, oyogera n'omutabani we alina obuzibu ku mutwe n'ogamba kati gwe oli musajja mukulu, lwaki tugamba okugenda okunaaba? Omulwadde agenda kubeera munyiivu ate era mugenda kulwana. So toyomba na mulwadde wa mutwe. Okay? Ne mu training yaffe ng'abasawo ab'omutwe nti bakutendeka nti toyomba na mulwadde wa mutwe kubanga bw'oyomba naawe obanga tosobola okontrolinga engeri gy'okola ki? Emotion zo nti tosobola kubeera musawo ki? Omulungi. So abalwadde bano tetuyomba nabo. Bawulirize era baagala abantu abasobola okubanyonyola ekintu.
obanga omuntu alina okunaaba nti ogamba nti omaze ebbanga bwe liti please genda onaabeko olabikeko bulungi. Okay, olina okubanyonyola lwaki ekintu obagamba, naye bw'ogamba nti olwanyisagana ebigambo oba arguing okuyomba nabo tesigenda kukola. N'ekintu ekirala nti ekintu ekyokutaano nti waliwo kye tuyita harsh language oba being rude. Abalwadde balina obuzibu ku bwongo nti tobakambuwalira. N'ogamba gwe oli mukyala mukulu, genda onaabe, mira eddagala lyo. Kigenda kukola ki? Kigenda kuwaseninga situation oba kigenda kweyongeza oyo omuntu waya okuvaako. Okay, so tufune engeri gye twogera n'abantu bano, toyogera ng'onyiize kubanga naye aba anyiize. So mwena aba nga munyiize kigenda kuleetera ono omuntu okola ki? Naye okubeera mukambwe. Then ekintu ekirala nti waliwo kye tuyita, wali aboogera nabo ng'abaana. Okay, bw'obeera n'omuntu ng'alina obulwadde bw'omutwe nti tobatwala nga baana, obanga omuntu mukulu, okay, yogera naye ng'omuntu ki? Omuntu omukulu. Obanga waliwo kyoyagala akole oba tekyatakoze, munyonyole kyalina okukola ki? Kyalina okukola. Kubanga bw'oyogera naye ng'omwana omuto tekigenda kumuyisa ki? Bulungi. Osanga nga oli mu bantu naye ng'engeri gy'oyogera naye, gwe naawe oyogera biki? Lwaki tokola ki? Togenda n'ofuna eddagala. Lwaki tonaaba? Genda onaabe. Ebyo ebintu binyiiza abalwadde abalina obulwadde bwaki? Obw'omutwe. N'ekisembayo nti wali kye tuyita ignoring the warning signs. Okay, bw'olaba omuntu nga yeeyisa mu ngeri etali nnungamu oba engeri embi, nti olina okukola ki? Ekyo nakyo kiwaseninga situation nti oyinza okusanga oli nga afunye obulwadde bw'omutwe nga suppose abeera nga munyiivu buli kaseera, n'akuba famire ye, n'akuba omukyala we, n'akuba abaana we, n'ogamba ono omusajja ki? Ono omusajja mukambwe nnyo. N'olema okutegeera nti ono omuntu alina obuzibu ki? Ku bwongo. So tugamba nti obanga olabye oli alina ekizibu ng'olaba engeri gye yeeyisaamu si nnungamu, muleete mu ddwaliro tumukebere, tumanye engeri gy'okola ki? Gy'okumuyambamu. Oyinza okusanga oli nga ayagala kubeera yeka, n'ogamba oyo ayagala kubeera yeka, mpozi tayagala kubeera n'abantu. Okay, so oyinza okuba nga ayagala kubeera yeka naye ng'alina obuzibu bw'obwongo nga ayagala kweta. So tugamba nti don't ignore those warning signs. So obanga obadde mupya wano ku channel ngamba subscribe, obanga kimpa amaanyi okola video endala, era kambale mu video yange eddako, neyanziza.